Omusango gw'okujingirira ekiraamo kya Namasole w'e Kanyanya Juliana Ndibalekera gukutte ekkuba eddala nga ne Eyali Katikkiro wa Buganda JB Walusimbi asimbiddwa mu Kaguli annyonnyole ebifa ku biraamo ebibiri ebikontana mu kkooti. Omusango guno gwaloopebwa Namasole aliko Madalena Ndibalekera ng'awakanya obuyinza bwa Jane Nambi ne mutabani we Dennis Sempeebwa abaana ba Juliana Ndibalekera. Namasole yafa abagamba nti balina obuyinza ku bintu by'omugenzi Madalena Ndibalekera kyawakanya ng'omusika. Kigambibwa nti Madalena Ndibalekera yeekubira enduulu ng'awakanya abaana b'omugenzi okutunda ettaka lya woofiisi y'obwa Namasole ng'abalumiriza n'okujingirira ekiraamo kya nnyaabwe so ng'ekiraamo ekituufu kyasomebwa Namasole tannaziikibwa ng'ennono bw'eri. Katikkiro wa Buganda yawummula JB Walusimbi aleeteddwa mu Kaguli alungamye ku kiraamo ekituufu ng'eyali Katikkiro mu kiseera ekyo ebyo byonna lwe byabaawo era eyalaba ennono ng'etuukirizibwa mu kiseera ekyo. Katikkiro JB Walusimbi ategeezezza ng'ekiraamo ekyaleetebwa abaana b'omugenzi bw'akitunduddeko mu kkooti era n'akizuula nti kifuba effufululu nga n'ebikirimu ebimu bikontana n'empisa y'okulonda bannamasole nga tekiraga na musika so nga ye kye yawulira kisomebwa ku olwo nga Namasole tannaziikibwa era kye yalabako n'agage kyalimu omusika. Puliida w'oludda oluwawaabirwa wabula akubye ebituli mu bujulizi bwe Eyali Katikkiro JB Walusimbi. Yali mwanyina wa Mugoba. I don't know. We've got to get the ruling. You're the one on the stand, not. So read that particular one. I read it. What is clear though is that much as the applicant already has a granddaughter, this should not. That is what it says. And who is the applicant in that? If you look at the first page. First page. Katikkiro JB Walusimbi akomyewo mu kkooti w'obujulizi naye musajja mukulu n'amusonyiwa lwa myaka oba lwa kiki nti byabaddeko tategeera nsonga eri mu kkooti n'ensonga gy'azze okuwaako obujulizi. Nambi Jane muwala wa Namasole Juliana Ndibalekera ow'e Kanyanya ne mutabani we Dennis Sempeebwa babavunaana okujingirira ekiraamo kya Namasole naye JB Walusimbi yali Katikkiro obujulizi bwe yaze kwogera ku bya Namasole ani Namasole muki Namasole omutuufu n'olwekyo n'abantu tabadde mulamwa n'omusango gwennyini gwazzeeko takutegeera n'ensonga zaaliko nazo alabika obutaba nti akola ki azitegeera. Tugenda kuddanga ennaku z'omwezi 25 omwezi gw'11 guno omwaka. Omusango guno oguli mu kkooti ya Buganda Road wansi w'omulamuzi Ronald Kayizi guddamu nga 25 ogw'11 omwaka 2024.